Musaza Buddu abakulira essomero lya gavumenti eryaki Kamuwunga Primary School mu Lwera mu district y'e Kalungu bafudde mu mbeera ne bagugumbula nnyo gavumenti ku mbeera etali nnungi eri ku ssomero eryo ekivuddeko abayizi n'abazadde b'e Kamunga okulizira. Nsubuga Muzaffaru alina ebisingawo. Mutagubya John ono nga ye ssentebe w'olukiiko olukulira essomero lino olwa school management agamba nti wadde ttaamu ey'okubiri yazzeemu dda nenti yo mu kitundu eky'e Kamunga mu Lwera banyiikaavu ebitagambika olwa gavumenti okwerabira Kamunga Primary School ku mbeera etali nnungi essomero lino gye lirimu. Mutagubya John ategeezezza nti ebibiina eby'essomero lino ebisinga obungi bikutte mu mbinabina olw'amazzi agabimalawo edda. Kane kabuyonjo eziri ku ssomero lino kizibu kyennyini agamba nti embeera eno eviiriddeko abayizi okwesamba essomero lino ebyokusoma ne babivaako kyokka nti n'abasomesa abamu batandise okwediima okukolera mu kitundu kino eky'e Kamuwunga kyokka nti baludde ebbanga nga beekubira enduulu eri gavumenti ne disitulikiti y'e Kalungu kyokka nti ng'abakulu tebeefiirayo. Toilet zonna abaana mwe beeyamba n'abasomesa zaagatta amazzi n'ezimu zaabambuka zigudde kati essomero teriyina wadde toilet n'emu wadde ekirungu nga n'ebizimbe biyimbudde bonna kugwa. N'olwekyo n'abaana bennyini n'abasomesa bazze ne basanga ng'essomero liri mu mazzi n'abaana bennyini bazze ewaka tebali ku ssomero ekitegeeza eno ettaamu ey'okubiri bwe kitaabe ki tejja kusomebwa naye nga tituli bantivu. Ssaalongo Gerard Kiggundu ono nga kansala akiikirira ekibuga eky'Erukaya omusangibwa ne Kamuwunga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ategeezezza nti ekizibu kye balina nga disitulikiti ze ssente entono ze bafuna okuva mu gavumenti okutereeza emirimu egiri mu kitundu kino. Ssaalongo Gerard Kiggundu bw'ati asabye abamisiri abali mu kutereeza omwalo ogw'e Kamuwunga babayambiseeko n'ebyuma batereeze ekitundu ekiriraanye essomero lino. Disitulikiti kompozi ekyennyamiza emagezakawo twafunyeyo ku ssente ate ez'okuddaabiriza ku masomero eky'omukisombi Kamunga teyateereddwamu naye ate era yeetaaga ssente nnyingi kukuba embeera yawo si nnungi nnyo. Abantu okuva Kamunga tebasobola kusomera Lukaya olugendo luwanvu ate ne risiki y'amaanyi ku kkubo okwo. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ebyo nga biri bityo. Wano mu ssaza Kyaddondo omukulu w'ekika ky'Emmamba Omutaka Gabunga mu Biruzzi ku Wookutaano akyomedde nnyo abantu ba Buganda abasussizza okwetundako ettaka ne batuuka n'okutunda obutaka bwabwe. Omutaka Gabunga bino abyogeredde mu Lubiri e Mengo abadde atikkula amakula abantu ba Ssaabasajja bavudde mu ggombolola ya Mutuba 5 Nakiwogo mu ssaza Busiro beetisse ne mu amakula ge beetisse wakati mu kukiika embuga. Anga guno eri ffenna abali wano mbakuutira okukuuma ettaka n'obutaka bwammwe. Tewetundako ttaka kugula mmotoka, tewetundako ttaka kuweerera mwana. Kuba awo onaaba oyagadde okutereeza ekizibu ekimu ng'ate otondawo kizibu kirala. Abaganda tutandise okuyitibwa emmomboze okwaffe olw'obutaba na butaka ate ng'ensonga enkulu eviiriddeko okutunda ettaka butamanya nkozesa yaalyo. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Luutu Moses yeebazizza nnyo bannasingo olw'amakula ge baleetedde Omutanda. Alabirira olubiri lw'Emmengo Omukungu Ssewava Robert akubirizza abazadde bawerere abaana newankubadde ng'obwavu bungi nnyo mu ggwanga. Ate Ssaalongo Paul Sserumaga omwami wa Kabaka atwala ggombolola ya Mutuba 5 Nakiwogo naye agumbudde nnyo abazadde ab'omulembe guno abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira abaana. Mu ssaza Kyaggwe Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ebuyikwe mu Paalamenti Diana Mutasingwa alagidde omubaka wa gavumenti atuula Ebuyikwe Major David Matovu akole ebikwekweto ku bawuzi b'ensimbi abamanyiddwa nga ba money lenders abasigaza endagamuntu zaabo be bawola ssente. Omusasi waffe Dennis Sebwami Kagatuwe. Minisita Diana Mutasingwa yasinzidde mu kutongoza okuzza obujja endagamuntu n'okuwandiisa abantu abapya mu disitulikiti y'Ebuyikwe. N'ategeeza nti abantu bangi balemereddwa okuganyirwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya olwa bammanirenda okubaggyako endagamuntu zaabwe.
Ono yagambye nti abantu bangi bazze bamulaajanira ku nsonga eyo nga endagamuntu zaabwe ziri mu mikono gy'abamanerenda nga singa tebayambibwako kuzifuna kyanditeteganya n'enteekateeka y'ekitongole ekya NIRA eky'okuzizza obujja bw'atyo n'alagira RDC okusituukiramu mu bwangu ddala ku nsonga eyo. Tuyina abamanerenda mu bitundu abatujjako endangamuntu aye nga tekiri mu mateeka. Twaliwo nammwe abantu ba bulijjo ng'oyagala okufuna ssente ng'olina oteekayo endangamuntu bakuwe ki? Ekintu ekyo tekiri mu mateeka. Amanerenda yagimuggyako wajja ku ofiisi ya RDC bwe bimulema nga nkubira essimu nze nga mbiyingiramu. Ye RDC Major David Matovu yabuuliridde abantu ku migaso gy'okuba n'endagamuntu mu kiseera kino era bw'atyo n'abasaba obutazizanyisa wabula bazikuume ng'akalira. So endangamuntu buli nsonga kati mweri buli nsonga ogamba security ndangamuntu singa omubbi amenya edduuka lyaffe amaka gaffe natwala TV yaffe ebinkumu ebyo ababbi nga bamenya eddirisa bamenya omunyolo gw'oluggi butufuna ekinkumu DPC n'akifuna diso n'akifuna nga tugenda kololo mu NIRA nga tukiteekamu laba ndangamuntu bwejja mujumbire endangamuntu. Ye akulira enteekateeka y'okuzza obujja n'okuwandiisa abantu mu district ey'Ebuyikwe Kereya Orama yagambye nti beeteefuteefu okukola ku bantu bonna nti kuba baaweereddwa ebyuma ebimala okukola ku nteekateeka eyo mu district yonna. Era ne mbafalaasira nga nti bw'oba olina abaana eka tuwandiisa buli mwana okuva ku age 0 kale nkya temuddamu eka bwe mba mukomawo mujja kuleeta bonna n'ab'ennyumba yammwe tubenga Samwiri nti nze n'ab'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Sebwami Dennis Ebuyikwe. Mu nsaza Busiro Kajansi Town Council etongozza omulimu gw'okuzimba ekitebe kyayo ku kyalo kirya mu muli Kirumba ng'ekizimbe kyakuwemmenta obumbi obusoba mu bonna n'ekitundu era nga bakkaatiriza nti bakooye obupangisa. Ssente wa Kajansi Town Council omulangira Kayondo Ndawula Ali agambye nti ekizimbe kino kyatandikibwawo mu 2018 naye ne wajjawo emigozo bana era kaakano oluvannyuma lw'okugisonjola kwe kutuukiza omulimu ogwo n'asaba abakungu ba gavumenti obutabakandaalirizanga. Office za waggulu naddala ewa Solicitor General newa ku procurement bagezengako okwanguyiriza emirimu naddala egikwata ku nkulaakulana y'ebitundu. Balwawo nnyo n'oteekayo submission n'emalayo emyezi n'ebisiibo. Oluusi ne kirwawo n'owulira nga naawe kikoze kikutamye. So nsaba procurement ne Solicitor General's office zeetereezeemu zongere okutereeza emirimu bwe girina okutambula gitambule kubaffe we yahiya tusaavu naye bw'otasaavinga ng'ate tosobola kukola kintu nga bolaba ekyali kikoleddwa. Kayonda agambye nti obupangisa bamazeeko ensimbi nga basasula obukadde obusoba mu 9 buli mwaka ezandikoze emirimu emirala. RDC atwala Busiro South Sheikh Kasim Komugisha babadde atema evvuunike asabye abaweereddwa omulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekyo okufuba basasula abakozi baleme kubba bikozesebwa. Town Clerk Siwankambo James Chewolo Today yegayiridde abatuuze balondoole bulungi project eno okubanga yaabwe. So ekyo abalwana bakakale tujja kola ki so guno mulimu tugulambule mulimu gwaffe awakyamye ate tokwata muggo kuba. Engineer wa Town Council ye Kajensi Robert Kyakuwadde agambye nti omulimu gwa kutwala emyezi 8 nga gukolebwa ng'ekizimbe kijja kuba kyamyalirira 3. Bwe tugendako mu Bulemeezi abakulembeze n'abatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Luweero basabye abazadde okuyambako abaana baabwe abatali mu masomero abatuuse emyaka egy'eko n'akagere babawe ebibeeyambisa mu nnaku zaabwe basobole okusoma obulungi abatali kutya yadde okwesiwala nga bali mu bannaabwe nga n'abamu batuuse n'okuwanduka mu masomero olw'embeera eyo. Omusasi waffe Consolata alina ebisingawo. Bw'abadde akulembeddemu omukolo gw'okukuza olunaku olw'obuyonjo bw'abakyala abali mu nsonga oba World Menstrual Hygiene Day olukwatiddwa mu kabuga k'e Bombo mu disitulikiti y'e Luweero ku ssomero lya gavumenti erya Namaliga CU Primary School. Meeya wa kabuga kano Osman Kasim alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abadduse mu masomero olw'okutuuka mu myaka egigenda mu nsonga nga tebalina bikozesebwa. Era tubale twebuuza mu nsonga ezimu lwaki abaana batandika okusoma mu primary okutandika mu P1 nga bangi naye bagenda kumala P7 nga batono. Abaana basinga bafuna bagenda mu nsonga eno nga bakyali bato oluusi bafuna entiisa mu mibiri gyabwe. Tugenda kuteesa ku nsonga eno tulabe nti kalisufunayo ka contribution ku budget yaffe
twali tuteeka mu layini ya menstrual hygiene. Budget ya UPU masomero gaffe gano ntono nnyo. Betty Mwebaza ng'ono yatwala ensonga z'abaana abawala ku ssomero lino atubulidde okusoomoozebwa abayizi abali mu nsonga kwe basanga era abatwala ebyenjigiriza bawanjagidde abazadde okukola ogwabwe nga bayambako abaana nga bababuulira engeri ey'okwaŋŋanga akaseera kano. Ebikozesebwa ku ssomero tulina bitono ate abaana baba bangi. Tuba twetaaga na yunifoomu endala ezokyusa naddala nga gye tubaddemu eyonoonese. Bye batugaana okugeza nti tetulina kugenda mu nnimiro bunemmere omuntu omukulu gy'agenda olya tolina jjijjula. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okwogera n'abaki n'abaana ne tubabuulira. Sula Kibira akwasaganya ensonga za menstrual hygiene mu kitongole kya Afra Agencies Uganda abakulembeddemu enteekateeka eno awanjagidde minisitule y'ebyenjigiriza okusoosowaza ensonga y'obuyonjo bw'omwana omuwala mu ssomero nga bateekawo obusenge we bayinza okukyusiza n'okubagulira ku bikozesebwa nga pads. Tekirina mu pulaani za minisitule nti bwe baba bazimba ebiyugo banditaddeko bu changing room, banditaddeko abaana be bandisobodde okunaabira kubanga kya bulijjo era kiyiza omukwata ekiseera kyonna. Ku lwakina 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza lya Kabaka eri Bulemeezi. Mu nsaza Mawugula kyaddaaki omwana omuwala w'emyaka 14 agambibwa okulijjibwa ku migwa n'oluvannyuma kitaawe n'amukumako omuliro alongooseddwa omulundi ogwokuna nadda engulu nga n'okutuusa kaakano poliisi ekyawenja kitaawe avunaanibwe. Jimmy Sekabiito Kaabituwe. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna omwaka guno ku kyalo Bunoga Seero ekyamulibwa Town Council mu district ey'e Kalungu, Semaka David Sennabulya yakola ekikola ekitakoleka n'alijja muwala we Faith Namwanje emiguwa amagulu n'emikono n'amuwanika mu kiyumba ky'embuzi wansi n'akuŋŋaanya essanja n'amanda awamu n'ebicupa ebya plastika n'akoleeza omuliro. Omwana ono n'ajja okuviira ddala mu kiwato okukka wansi ng'amulumiriza okubba 15,000. Semakono bwe yamala okukola ekikolwa kino omwana ono yakwekebwa okutuusa maama we Norini Nakivumbi bwe yatemezebwako abazira kisa n'amuzuula ng'atandise okuvunda nga kino kye kyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu muwabuzi we General Proscovia Nalweyiso okumutumya n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakasero gy'afunira obujjanjabi. Kati guno omulundi gwakuna ng'omwana ono alongoosebwa nadda bulungi engulu era wano General Proscovia Nalweyiso asabye abantu bongere okumusabira kubanga yajja nnyo. Sabire n'abasawo Katonda bafatireko omwana Nasuru atalemera kumala kubanga yajja nnyo. N'okutuusa kati maama w'omwana ono Norini Nakivumbi akyalumiriza taata David Sennabulya olw'okwagala okutta muwala we olw'obuswavu ne bamuwaayiriza okubba ssente n'emujja we Loozi Nabaggala. Ku lwa famire y'omugenzi Matiya Kivumbi ensambya Kariisizo, Joseph Sembatya makanika yeebazizza omukulembeze w'eggwanga awamu ne General Proscovia Nalweyiso olw'okuyamba omwana ono kubanga essuubi lyali libaweddemu. Okwebaza Pulezidenti w'eggwanga otuyamba okutwala omwana waffe omujjanjabire Nakasero, ne neebaza maama waffe Afande Nalweyiso omulimu gwe yakoze omulungi ennyo gw'ekitiibwa. Omwana waffe baamukya kuba tebadde tetulina buyambi wadde nakamu. Pulezidenti n'asalawo n'amutumya bamujjanjabire Nakasero ali wamu n'Afande Nalweyiso. Maama tusimye nnyo tusemidde ddala tetulina kyakuwa ne tukwa tusabira bulamu bwokka na buwangaazi.